tuwulira biwulire nti olumu ekintu ekibeera ekizibu nnyo oba ekyasinze obuzibu abantu abatusingako mu myaka kibataagala ate oba oli awo abato bakirabeko lwe lutalo. Era omuntu okugenda mu lutalo okugamba nti ngenda kulwana kitwala obuvumu, kitwala amaanyi, kitwala n'ebintu bingi n'okusalawo. Omanyi n'okusalawo omuntu abeerawo nga naye takola ki tasalawo. Hajji kutuli naye olunaku olwaleero twagala atubuulire ku ebyo ebyaliwo mu lutalo. Mwe mwasigala mutya? Obuyeekero ganyo bugendamu musigadde? Tutandise kwajja na bulamu. Waliwo obuyeekera buno obw'ekinaana obwa Pulezidenti Museveni ng'ayagala okuggyako Obote. Ate waliwo n'olutalo olwatandika 72 olwali lujjaka Idi Amin. Olwa 72 olwo 72 Idi Amin tiyafunamu mirembe okuva mu 72 1972 paka 79 batuuka okumuggyako. Ng'olutalo balwana bajja abavanga Tanzania ne batuuke Mutukula, Amin n'abakuba n'abazzaayo. Amin yalina abajaasi abavuga ennyonyi, Bakano Kiiza, Kapiteni Guweddeko baali bakugu nnyo. Mu biseera ebyo nange nali njagala kuyingira magye nga nnyina mutabani waffe ampita Kojja mwana wa Sengaffe ne kati akyali Ntebe yo mu Air Force amuyita Kaboggoza ng'ali mu magye yakanika ennyonyi za magye. Nagenda ye Katabi ne muga nti mutabani njagala kuyingira magye nanga nti Kojja gira okyasoma. Kakati Amini bamutawanya nnyo. Amini yafuna mirembe. Era Amini abasinga omulemesa olutalo. Ate era Basiraamu banne Sumayiah nkikubuulira babeganya Amini ng'ate ye takiyinza kulowooza nti Basiraamu banne bayinza omubega. Abamu era abali mu magye ndowooza nga bamaze okuwamba Amini bwe batuuka bamukuba 78 lwanyinyitira nnyo. Olwo 78 oliwa ne taata? Olwo taata yali azze mu kyalo kuba buli weekend yajjanga. Agenda okutuuka nga baga nti Katonga bamuggadde Kampala, bagenda kuba Kampala kumusaanyaawo. Taata yagamba tajja kudda Kampala. Nagati naye omwana wange anaavaayo atya? Naye olwokuba nali muvubuka myaka 17. Muvubuka emyaka 17 aba talina kyatya 18. Myaka 19. Abavubuka myaka 2. Okufa kubatuukako nga tebamanyi nti lwaki bafudde. Ng'amaanyi nnyina mangi evubuka limpaga. Jjukiraawo n'akakuza n'ekirevu awo akakoba musalirawo twakomalanga akakoba. We nayingirawo ne nkuba n'oluguudo mu mutwe awo mu 76 kubi oluguudo mu mutwe. Kigooli kye tulaba kati. Okusala ekigooli kuba ino mu kyalo baali babitugaana ti asala ekigooli wakati odda n'emmere tebakuwa kyaggulo. Eri e Kampala nga tebiina buzibu. Kakati 78 olutalo lunyinyittira. Nsigadde mu kaduuka ka taata. Sabasaba balese mundu sabasaba evuga nnyo. Yakuba nnyo wabbakuli awo n'esosoggola nnyo wabbakuli awo. Ng'ewuuma wuudu n'eggunda ate nga baga nti bwekuba awantu evaamu ebisosonkole by'ebibaati. Bwe kikuyingira era ofa. N'embeerawo. Naye ekizibu bwe nasanga mu kiseera ekyo mu lutalo kwe kulya. Emmere tekyava Kampala kujja, emmere tekyava Bukedde, abantu bonna emmere tekyajja mu kibuga. Twatandika okulya ebikola bya kamulali. Kuba yatonya buli nsiko wonna mu Kisenya awo ola ko winaawo ne wajimuka bulungi. Oyo akakatale tebannakazimba ko wino nga bwe kali. Angina n'ennoga doodo, n'ennoga ebikola bya kamulali, n'entokosa. Naye nga amanda tewali. Tebikaawa. Ebikola bya kamulali bwangeera bw'olya doodo. Naye nga era oteekamu ne kamulali ono yennyini omulamba asobola tokkola akaloosa. Kati nendi ebyo naye nasangibwa mu dduuka nnyinamu pakiti za wakawunga bakayitanga Hodari. Oli wekka? Ndiwe nzekka. Yabanga Hodari wa kilo emwemu. Mwali twasigala mu katoni namba nagamba sijja gitunda. Kwe najjanga ka pakiti n'engoya mu nju nga neggalidde. Olutalo lwatuuka ne lunyinyitira nga abantu bayingira ekibuga ssaawa 5 ate ssaawa 8 nga bakifulumye. Nga tulaba muntu yeno kujjako kulaba abamagye military yasinganga okutambula omwo. Eno towulizaayo eŋŋando. Poliza nabo temampuliza. Era mbiseera ebyo n'abakola mu saaluuni bonna nga badduka dda. Jjukira ndi muvubuka ekirevu kimeze kyatuuka okummera ne kisakaatira bwe kiti. Era nga bamu abampita ojuku. Omuviiri ne gukula bwe guti nga mungi nnyo. Era taata yagenda okuddanga okuwamba kuwedde mu Gwokuna 79. Taata yalwawo n'agamba nti
nga ntunula bwati mugati Hajji salamu alaikum mukyalo balamu nangamba gwe Abdullazake mugati yenze nagera kulanga ebiyengenge bimujja maaso kwa ekifaananyi kye nali ntunula nga ninga ddala ava mu nsiko nimuga tata ndi mulamu nangati mbadde sikubala nti gy'okyaliyo mulamu kati abakinyozi bagenda badda nengenda nsalako enviiri n'ekirevu n'enkijjako ate ekyanyamba mu 7 awo nti edduuka taata lyali apangisa mubiseera ebyo kuva mu 7-8 bannannyini kizimbe nabo baali badduka mu kibuga nga teri amanja teri abanja renti sula busuzi era olunaku Amini lwasembayo okudduka mu Kampala nabeeranga mu kisenyi naye nga kikutwalira essaawa nga 2-3 okulaba ku muntu omulala atambula bantu nga tebatolaba bantu sawa bwebuti sawa nga 10 8 9 10 kati era abantu bawedde mu kisenyi mwabeeranga mu bantu ba kikaki abanywa amalwa batamivu oba afudde oba tafudde batamivu ba Hajji kabira kyesingamu mwalimu ebiseera ebyo mwalimu nnyo abaziba baalimu bangi Abatanzania mwalimu abakyotala mwalimu n'Abasomali abakyotala baali beewulize nnyo era olundikira olunaku olumu twali tuli awo ssaawa nga 4 twalaba military ng'ejjaawo mutoke iko meeting apa kwa Ruvuma bba iko meeting waliwo bbaala awo bagiyita ya Ruvuma ne tuggalawo edduuka ne tugenda abantu ne tutuula tewabanga butebe nti baategese obutebe bw'olukiiko woyera akafuufu wootuula twali tuli awo nga jipu ezze nga kuliko Mariamungu bamutanga kano Mariamungu bwe yajja bwati yali very smart yali smart n'ayimirira n'atutunulidde kikanga 10 paka lyatandika mu Luswahili n'agamba watu hapa ya Kisenyi mimi kuja hapa president kustatuma mimi wachotata ya hapa Kisenyi hapa nataka kupendana na watu nyeusi hapa Kisenyi leo mtapendana abantu bakubenda nti abachotala bawa mwewulira nnyo abali mu Kisenyi mweroza nti muri mu nsi ya mweno Uganda muleke kweyita bakitalo nnyo abasajja bagezaako baganza mu balabanga abawanse nnyo naye olwaliro mujja bagala kifuba abantu bakuba enduulu sebo oyogedde onasema mukubwa olwali olukuŋŋaana olwali luzibu nnyo lujjukira bulungi lwakweganza bweganza mpaka tebanga president yali tayagala bantu basosola bantu government ya Amini nga tayagala basosola bantu mwe mwagenda ngubagambako nga babagamba bati mu biseera ebyo Oluswahili nali sirumanyi nnyo ate nga abakyotala basinga kumanya Luswahili terwali lwangu n'Abasomali basinga kwogera Luswahili na Lusomali ate okusoma nali nkwagala ate nga mpulira nti saagala nnemu ekibuga nkomewo mu kyalo n'olwekyo natandika okwekontrolinga nzekka okweteekamu empisa nzekka ti bwe naalimu ekibuga nzire mu kyalo ntandikirewo okulima kwe nnakoowa ntandikirewo okuyigga eno ndidde ku nnyama ewera kati ate nzireyo gye bangabira akafibwe kati ngamba kanta wakkale nywerere mu kibuga olwo abalala babaganzanga kubanga minisita omulamba watuukira otugambye Mariamungu yali minisita yali n'omujasi w'amagye ofisi omulamba watuukira okujja obbaga nti babaganza mugaana omulowooza lwakitalo bwe babagamba nko nga bagamba ki simanye abantu abatandika kubba wasaawe simanyi naye zijukira jjajjange kati yafa Hajji Ssemakula yakola ne restaurant ewandegeya ye ebbanga lyonna namulaba nga ali mu Kisenyi awo yalina woteri mu Kisenyi awo ng'era enjala bw'eba ennumye nga sirina kasente nga ŋŋenda nga ndi muzzukulu ozze bakuwa emmere bakuwa epiraawo yayina omukyalo mukyotala era ebiseera bye byonna yawasanga abakyala bakyotala nange nali neegombye nti njala mpase ku mukyalo omukyotala ne baŋŋamba nti naye omukyotala taliisika omukyotala oteekwa okuba n'endebe ya butto mu nju oteekwa okuba ne katoni y'eŋŋano ti ate engege bw'oba oziguze ye si zanva zakusiika busiisi kunywera ku caayi sukaali tayagala nti ngenda ku dduuka oguleyo kiro emu kasawo bakaagala mu nnyumba ate bagwa kukyaza baganda bona family nejja engano gyewaguze ti banakuba kyapa ntuzi eyo gulo bazinywera ku caayi ebirunga bye bikulemesa okuwaza omukyalo mukyotalo enkoko gyewaguze mbuyanva yagisika ginywera ku caayi ku makya ne bagamba nti bakuba ebisiraani bakwavuwaza naye nakizuula amaze ekkula nti wamma bali kulya nnyo nga tebakekkereza kyekibagambisa nti babisiraani naye tebalina bisiraani sente zikugwako bugwingo ogula byomupokolera kulya tekuba kulya kuba kukola ki oba kwagala kano nakali
basiika buli kintu kyonna kyakujjula butto. Mu ddakiika 2 nga tumaliriza njagala mbulyeko ku mirimu gye wakola mu kiseera ekyo nga taata akomyewo okoze emirimu ki mu kibuga awo nga wakagenda mu kibuga nga ovudde mu dduuka lya taata? Nasuubula ku byennyanja nga mbijja Lwampanga n'Entebe. Lwampanga ne ku mwalo gw'eddagala eyo nabisuubulako. Nazanya ku bikonde nga ababitendeka yali omugenzi Ayubu Kalule yali ngaawo Katwe. N'omusajja mulala bamuyitanga Bege. Okuba mulimo oba eba nga njagala mbeere professional mu bikonde. Nazanya ku mupiira naye saazanya gwa nsimbi. Saabaako mu kilabu nnene nga kati wagati wano bali mu State Council bali mu ki. Twazanya ngaawo ne ba ali Tebusweke kati ndowooza oba ali London oba yafa oba akyali e London. Ali Tebusweke nga tuzanyirawo ku Saya Queen. Nali muzanyi wa mupiira mulungi ate nali muddusi era mulungi ow'emisinde gy'ekikumi. Usanga nali badde bakipolitiki abalinaku zino naye twabirewo tetwamanyi tetwalina abatukwata ku mukono nti eno talenti waliwo agisitula. Ate era nze okuzannya katemba bamala kulaba nti nga bagati omusajja ono omulenzi ono ng'alina ebigambo bingi asobola okuzannya amanyi okupolotapolota nga tunatuuka katemba. Mulimu ki omulala kubanga engeri gyotukambye twetegekera ekyalo. Nakola obwa driver natandikira mu post office okuvuga mmotoka naye nga nagenda sigimanyi njiyigira muli mu post office. Era natuuka ne ngamba abakulu nti banenjagala omulimu ne banga nti omanyi okuvuga okanika nti manyi kuvuga mmotoka naye nga njagala giyigira omwo kuba nali nga ntudde nga buli oli bw'aba akyusa giyandaba. Nalasoma mu mawulire nga baga nti baagala ba driver mu post office naye nga nti akamotoka akatono nako kanannema okukyusa giyawe nti ndaba bavuga nja kasobola. Bangamba okumpa bangezise test ku loole kuvuga loole yali loole benzi 913 naye nga nyina omusajja gwe nabuuza ku nabuga nga nti bagenda kungesa naye nkola otya nga nti okebera emipiira n'okebera amazzi n'okebera ki naye omupiira gwa loole gukebera nti teguli mu mukka si mwangu gwa kutegeera ne bwe guba teguli mu mukka nga guli ku loole kati bagimpa ogivuga ne bagamba ku post office awo eri ku Saya Queen kati ndowooza baagijjawo bamenyawo kati ne bagamba tugenda kuyitawo bwe tutyo tugiyita eri ku Mukwano tudde ku Kitigumu tudde ku Uganda House tukomewo ku Ntebe Road nkomewo nensiriikirira nendowooza abantu nga bweneesimbula begenda okutta nja kuba mu byafaayo kyono yakyasinza okutta abantu ku luguudo abangi. Kati bwe nnyingira mu loole bwe nti musajja mujjukira twamuyitanga Mulekwa yali musajja musoga yali atestinga naye tuba tuyingira loole tutudde munda mu loole bwe temuga nti mukulu Mulekwa ati sivuganga ku loole naye mbadde ku mupaaka nga nvuga omumotoka obutono naye njagala ondagirire bwetandika bweneetandika nja kugisobola naye nga basitaatinga naye nteekamu ekisumuzo bweti loole bw'ositaatinga bwoti tesitaatinga wabula switch ekulaga nti eri on kati okutuusa byanga nti nyiga eppeesa lino nangamba nti eri free ngoga nti eri free nakyo sikitegeera nemuga nti okubeera free etya ye naakwata giya liva n'agigira banaga kati startinga nemuga nti nga ngenda okustartinga Mulekwa nyamba togamba nti emmotoka ennemye bakama bange bagambe ti amanyimanyimu bampe ekirala naye bwe nadda wano sina nja kwetta nangamba nti kale nyiga eppeesa nenyiga eppeesa netokota bwe yatokota nengireesinga neyasimula Katonda nyamba abali mu office bajja bagamba emmotoka yo temugitwala egenda mu sitowa kunona byuma mugireke nangamba zikiza era yannema okuzikiza nzikiza ekisumuzo bwe nti esigala etokota nanga zikiza nemuga nti eganye paka lenga nti vawuda wali wabbali n'agigira bwati nabanga agitegula nezikira ngati babanga abategula lwezikira olwo bakuwa entono n'ogivuga ne banga nti nja kuddenkeera ne mmanya nti bati bangobye ne mbaga nti ku mmotoka sigivuze naye ntegeera nnyo atokkanika anti ndaba nsaanawo olwo bangoba ne baga nti wakanikirako nti wa Saamukyalema mundeeba Saamukyalema namuwuliranga nti makanika naye nga si mukwano gwange ne banga nti kati olina toolbox nti bagibbira mu lutalo ne banga nti kakati jangu enkya tukuwe yingini ogisumule ogiyiwe ate oddewo ogigatte nasula seebase nga ngenda kukola biki bisumulanga kuwadde natti naki naye enkeera bwe nadda Mungu yansaasira tebampa yingini bagamba byoyagamba nga mutusitulireko wano nga nsitula mutusitulireko wano musindike neganya okwaka nga nsindika olunaku nendizibya naye ekintu kye nakola okulaga nti ndala ndi bize bategeere nti nkola bwe neetolanga emabega w'ebimotoka bwendi oyiro weyayiise bwati nga nkwatamu bweti nga mwesiiga bwezibe nga bamanyi nti obwedda nkola
tusinkane nali ku Bukedde TV webale nnyo webale ddala kubako obadde ku programu omuntu w'abantu banaye mutukirize tubasiibulye wano nkimanyi kati mubadde museka ndowooza okuba twatandise paka kati naye nga naawe tonyumirwa wekka genda ne munne omugambe nti Sumayiah Muwonge ku programu omuntu w'abantu ate yatuleetedde Hajji Abdullazake Magombe agende ku YouTube asobole okuteekamu omuntu Hajji Abdullazake Magombe alabe naye ataasekeko munnaye tulina okugamba n'enseko buli kaseera tube nga tetulina stress okuva ewange kambasiibulye wano Hajji yabasiibudde Hajji tewabasiibudde kano obadde obanyumizamu bunyumiza bikyali bingi nabimalirizayo ddi bannange katugende mawulire agataliiko nfuufu